Amawulire agakagwawo Alien Skin asindikiddwa luzira mu prison agende yebakeyo mu mbuzi ekogga. Olumukutte bwe batyo olunaku olwaleero bwe batyo ne bamutwalirawo mu kooti. Ebyo bifaananyi byogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Essimu ebalirirwamu obukadde busatu bye bimu ku ebyo ebyabbiddwa mu ddwaliro nga balwana. Omusawo omu okosako n'abantu abalala babiri nga babadde bakuuma ddwaliro beebo abakoze statement yabwe olunaku olwaleero ku poliisi. Era omwogezi wa poliisi mu bitundutundu by'e Kampala amanyiddwa nga Luko Westgire yakakasizza statement z'abano nti zaawedde dda okukolebwa. Mu kaseera ke kamu olw'eggulo Alien Skin bamaze okumukwata ne kikakasibwa ASP Kitumwa Lusoke era ngono yayogerera poliisi y'eggwanga Uganda. Akaseera mpaawo kaga Alien Skin bye bifaananyi byozzeemu okuba ng'olaba gwe ali ku Viki Exclusive ng'amaze okukakasibwa nti asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era bw'atyo n'alinnya bbaasi ebaddewo etokota amangu yogayoga mpaka Luzira prison. Police ngeyita mwogezi waayo w'eggwanga Kituma Lusoke olunaku olwaleero wenkoledde story eno ng'ekakasiza nti omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin ng'amannya g'amatuufu ye Patrick Mulwana Elias atemeza mabega wa mitayimbwa. Wetujjidde ku mpewo nga police emaze okukakasa okukwatibwa kwa Alien Skin era bw'etyo n'etuwa n'amannya ga dokita eyakubiddwa okosaako n'abakuumaddembe babiri oba abakuumi b'eddwaliro lya St. Francis liyita Ensambya Main Hospital abakubiddwa. Ngenda kuwa amanya gaabwe akabinja k'abantu abawerera ddala 30 okusinziira ku Uganda Police enkya y'olunaku olwaleero mu statement gyesoose okufulumya ng'eyita mwogezi wa Kampala w'ebbendobendo ly'e Kampala Luko Westgire ategeezezza nti abo abalumbaganye eddwaliro ly'Ensambya police egenda maaso n'okubanga nabo eri ku muyiggo nabo. Indeed webugendedde okuzibira olunaku olwaleero nga Alien Skin akwatiddwa atemeza mabega wa mitayimbwa. Details nzilina video giweka like kijambe information okutambula ku misinde gy'amaanyi. Yes etuke kweyagala okugiraba n'okugiwuliriza mbutongole nkwanirizako mbutongole era nenkusaba tatwegatangako subscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information okuvira ddala mbuli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Ernesta Properties batunda ttaka osobola okubanoonyako basangibwawo Kasangati okulira na Equity Bank batunda ettaka okuvira ddala ku $1.5 okweyongerayo ku ssente zonna z'olina ku nguudo zonna z'oyagala okugulako ettaka ez'enjawulo okwetolola eggwanga Uganda. Sheikh Yahaya mulombi wa ddwa asangibwa Kitende ku Ntebe Road osobola okumunoonyako gwalina ebizibu eby'enjawulo ne mulaba butya bwe musobola okubanga mubimala. Abali ebweru mubadde mumbuuza WhatsApp namba ye ojja kwongera +256 ku namba ezo zogenda maaso n'okubanga olaba ku screen yo. Yes ojja kuba osobola okwogera butereevu ne Sheikh Yahaya omulombi w'eddwa. Now amakya g'olunaku olwaleero police ngeyita mwogezi waayo w'ebbendobendo ly'ebitundu by'e Kampala Luko Westgire ategeezezza nti omwami Alien Skin oba Patrick Mulwana Elias ali ku muyiggo oba bamunoonya mu kaseera k'okujja nnyonnyole police ku ebyo bye yatuusizza ku basirikale b'eddwaliro lya St. Francis oba Nsambya Main Hospital babiri okosaako ne dokita omu eyabadde ajjanjaba omulwadde we. Then webuzibidde oba wenkolera story no nga kikakasiddwa omwami ayogerera police y'eggwanga Damba Kituma Lusoke nga akakasizza okukwatibwa ka Alien Skin era n'ategeeza nti ebisingawoko agenda kuba abituwa. Okusinziira ku bizibu ebyatuuseewo Alien Skin nga bali ewaka waabwe wabaddewo ekizibu ekyabagwiridde ku Fangon Forest era bwe batyo ne bafunamu obuzibu obwabadde obw'amaanyi. Omuvubuka amanyiddwa nga Joram Tumwesige ow'emyaka 28 ng'abadde mutuuze w'e Makindye mu Kampala district bw'atyo bwe yatomeddwa emmotoka okusinziira ku lipooti eya Nsambya Main Hospital. Then ne version ya
ababadde ku Fangon nayo ndala nagibabuulidde ku makya. Ngenda kuba nkuyisizaamu n'ekiwandiiko eddwaliro ly'Ensambya likifulumiza olunaku olwaleero. Now Joram tumwesige w'emyaka 28 nga kati mugenzi era ebyo byatuuseewo bye byaviiriddeko okufa okubwa kwa dokita eyabadde amujjanjaba mu ddwaliro okwosaako n'abasirikale abakuuma eddwaliro. Ekyenjawuloko ku mulundi guno nti Alien Skin obuvuyo bwonna obuzenga bulipootingibwa nti ttiimu ye gy'atambula nayo yebukola tabeera ye nti yakoze obuvuyo obwo oba yakubi omuntu wabayawo memba omu ku battiimu abagambibwa okukuba oba okutuusa obuvune ku bantu. But this time around ba eyewitness abajulizi ababadde mu ddwaliro bakakasiza ddala era bamaze okukola statement yaabwe nkyayo olunaku olwaleero ku poliisi nga bakakasa nti Alien Skin ye kennyini ng'akulembeddemu abavubuka abalala be baakubye dokita okwosaako n'abasirikale oba ab'ebyokwerinda babiri ababadde ku duty mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. I think nsooke nkusomere lipooti ya Nsambya Hospital olwaleero nga we bategeezezza. Then zaabadde ennaku z'omwezi 19 bawandiise bwe bati Nsambya Hospital regrets to announce an incident of staff assault that occurred on Tuesday 19th, not 9th. 19th, that was this early November. Kyekiro ekikeesezza olunaku olwaleero oba eggulo si bwe kibeera ebeera ggulo then leero ziri ennaku z'omwezi 2. A patient by the names of Joram Tumwesige was brought to our emergency department with a history of having been crushed by a car. Being crushed, it's okutomera okukisenge. Being crushed by a truck. Which reportedly pained him against a wall. Ndoza mukasamba tuko ke motoka kyamunyigidde ku kisenge. Okusinzira report oba press statement eddwaliro ly'Ensambya lye kifulumiza naye ligendera ku information abantu omukaaga abasoose okubanga baleeta Joram mu ddwaliro. Bongera ne bagamba upon his arrival okutuuka kwe ku ddwaliro our medical team promptly initiated emergency care. Unfortunately, despite all efforts, his condition nekisangibwa embeera mwe yajjidde yabadde mbi okusinzira ku medical team eyamureceiving nga bakamuleeta ku ddwaliro era bwe batyo abasawo oluvannyuma lw'okukola ekisoboka kyonna basobodde okulangirira okufa kwa Joram Tumwesige ow'emyaka 28. Yes, era oluvannyuma olw'ebiwundu ebyabadde ebingi byabadde azze nabyo tebasobodde basawo kutaasa bulamu bwa Joram Tumwesige. Then his remains were handed over to Uganda police for post-mortem examination. Ebisigalira by'omugenzi byakwasiddwa Uganda police okusobola okukola post-mortem ndoza ye report erambika ekiviriddeko omuntu okufa. So oba okwekebejja ekyo kiba kiviriddeko omuntu okufa nanti police yevunaanyizibwa okutwala omuntu oyo neyekebejja era bwetyo nebanga efulumya post-mortem report. Yes, kakati Nsambya bwe omuntu bwe yafudde mu ddwaliro lyabwe bo ne bakwata ebisigalira by'omufu always gubeera mubiri gwe mulambo ogwakwasiddwa police bwetyo yo police efulumye report. Then police Nsambya Hospital eyongerayo negamba nti later
the day a group of unknown assailants attacked and assaulted some of our staff, demanding for information about the deceased. Then oluvanyuma akabinja k'abantu abataategeerekese kalumbye eddwaliro oba kalumbye abakozi nga kasaba ebikwatagana ku mugenzi. Then ekyazeeko kwe kukola ebikolwa ebya violences mu Luganda kyeki ne bakola ebikolwa eby'ettabbu oba ebyakasambatuko ku basawo ku bakozi wano tebasoose kuki specializinga ne baleeta akasambatuko eri abakozi then n'abamu ku abo abakoseddwa abasatu aboogerwako be bakozi ab'eddwaliro. So then team eyakoze then batadde akasambatuko ku team eyagezezzaako okukola obutaweera okutaasa obulamu bw'omuntu okwosaako omulimu gwabwe ogw'okutaasa abantu. Then okusinziira ku ebyo ebyatuusewo yo nga Nsambya Hospital etwala okusaasira eri famire y'omugenzi Joram eyaviiriddwako omwana waabwe mu mbeera eyo. Yes, kakati yo just era yongedde kupromisinga nti omulimu gwayo kutaasa yenkola yaayo. Then batuddayo ku police statement zeefulumiza kyakakasiddwa nti abafunye obuvuna abasatu kwabaddeko dokita ayogerwako nga Dr. Zaidi Matovu. Oyo y'omu ku ba doctors abakubiddwa era ng'olwaleero yamaze okugenda n'akola statement ye eri police n'awaayo ebyo byonna ebyabaddeyo. Omulala okwabadde Anthony Muyanda okwosaako ne Alex Odongo, bano bombiriri nga be bakozi ku ddwaliro lya Nsambya nga department gye bakolako ya byakwerinda ababadde ku duty ekiro Alien Skin we yaleetedde omulwadde we amanyiddwa nga Joram omugenzi kati. Then Alien Skin ne gurupu ye kigambibwa nti balina ne bye banyaze okusinziira ku police ku makya g'olwaleero bye baddegezaako okunoonyereza nti mu ddwaliro awo nga bakola akavuyo bakubye be bakubye balina ebintu ebimu bye banyaze era ebyo bye banyaze mu poliisi eyo gye bayita simple robbery. Kwe kunyaga ndowooza simple robbery bwe buntu obutonotono. Yes, banyaguludde obuntu obutonotono ku ddwaliro Ensambya. Then police bwe yamaze okubanga recordinga statement zino okuva ku Dr. Zaidi, okuva ku Anthony oyo nga yabadde mukumi ne Alex Odongo nga naye yabadde mukumi, yakakasiza nti etandikiddewo mbunambiro okuyiga n'okunoonya omwana mulenzi mulwana Patrick Elias abasinga gwe mumanyinga Alien Skin era nga okunoonyereza okwo we kwatandise bwe kuti ASP Owesigire Luke we yavudde n'atutegeeza nti Patrick Kegwake ketonye bamunoonya. Alien teyadduse, police emukutte mu bya mirembe olunaku olwaleero n'emutwala n'emuggalira mu kaduukulu kaayo keetannaba kubanga etutegeeza. Okusinzira ku ebyo ebyavudde ku Fangoni byalaze nti Joram Tumwesige ow'emyaka 28 ng'abadde munna Fangoni yafudde yafunye obuzibu mu mmotoka boje bagamba gye yabadde yeevugira nga kika kya manio emmotoka n'emutabukako mu kumutabukako n'ayagala okugibuukamu kwe kutomera ekisenge n'afuna ebizibu. Okusinzira ku bantu omukaaga abaleese Joram mu ddwaliro Ensambya because akabinja ka Alien Skin konna sike kasoose okutwala Joram Ensambya mu ddwaliro beeronzemu abantu mukaaga oba oli awo abasobodde okubeera abangu ne batwala Joram mu ddwaliro Ensambya. Then abo mukaaga we batuusiza Joram Ensambya oluvannyuma abalala abajoyininze bo ne bajja ebyaddiridde
kwe kuddirira. Then bo mu kunnyonnyola eddwaliro balinnyonnyodde nga bagamba nti avudde mu mmotoka n'agwa ku kisenge kwe kufuna ebisago ebyo. So report okuva mu basawo Mengo oba okuva mu ddwaliro Mengo, sigenda kugamba mbasa, okuva mu management ye Mengo, no ulira Mengo, management ya Nsambya egamba nti ono yanyigiddwa ku kisenge era nga mu kaseera kano bye basobola okubanga batuwaako. Now which is which? Alien mukwate. Police tenatuwa details oba mukwatiddeko n'abantu abalala because balaga wano mu kulumba eddwaliro babadde basukka ku era police chess kutegeezezaako nti ekiro ekyo bataataganyizaamuko ebyentambula ku nguudo. Yes, so awo wetuli Alien Skin mugategedde, katulindirire police kyegenda okuvaayo okwongera okututangaza na misango ki emituufu gyegenda okuvunaana Alien Skin, ate era Alien kino akivaamu atya, byonna ogenda kuba obimanya ku Mukutu Viki Exclusive. Tusinkane mu updates endala nyingi zikyajja, mweraba. Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties z'enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25/5 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25/5 ku miliyoni 1.5. Tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5/5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe Sangwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home.